tugenzewa tugenze mu nsonga za DNA. Tugeza Ministry ya Internal Affairs omwana w'obulenzi Simon Peter Mundeyi. Kati Mundeyi enanga baliko kati ensonga z'okukebera endaga butonde zifuuse ensonga. Era mwami Simon Peter Mundeyi yatutegeeza nga bannamawulire nti ekintu tekigenze ku level mpya, kumbi buli mawulire amapya agazuukawo ate galeeta abyasamu nabwe byajja ate ne bizaala abalala ne bagenda. Abo bwe bagenda ne bana abaana 6 nga bonna si babe ate bye byayongedde okukitambula. Mwe abantu bakeera ku gundi ku Internal Affairs. Ambye ripooti eraga nti kati ennaku zino abazadde abawera 100 be bagenda okukebeza abaana padde wangi taata padde ate ng'emabegako babadde 30 n'ebiro by'abaana buli lunaku abasajja 100 be batwala abaana obajjako omusayi gwa DNA. Weewaawo ng'amateeka gagamba nti okola DNA muyina kujja taata, maama ne suspected child. Kuba child naye omwana atwalika ku DNA nze ekirungi abange banfaanana lipsi ennyindo amaaso n'amatu n'ekyenyi abange banfaanana. Just tulinze mapeesa. Bakola ki? Tulinze mapeesa baba nakufaanana ne mapeesa. Oli omulenzi yangaye nti muzimbire ennyumba mwana awasiza papa nange omwana abo babo jadi ojja kunzimbira ennyumba mwena awasiza nteko omukyala wange n'abaana bange abo bange aneekomya oyo tajja kwekomya kati munange nga tuzeyo mu Internal Affairs abasajja tebakomya okwo bawandikidde ne Ministry ya Internal Affairs nogenda oga nti bagenze eyo anti kuwandiika manyi bw'oteeka ekintu mu buwandiike you put pen to paper nogenderayo kiba kifunye legalite ogendayo kirala naye okuteeka mu buwandiike waliwo abakubya amasimu bali 10 abo bakubye bukubi masimu then abagenzeyo Simon Peter Mundeyi ngali kufumba bagenzeyo ne baluwe wa mwami Simon Peter Mundeyi anti yakola ku nsonga z'omuntu wa bulijjo ne Ministry ya Internal Affairs. Ensonga z'omunda Internal Affairs yetwala nga bagendeyo nga baagala yetwala Department ya Analytical Laboratories za government baagala omanyi bw'oba osaba passport y'omwana bamuteeka ku fayiro ya muzadde either ya maama oba ya taata. Kati bw'oba wateekayo okusaba kwa passport y'omwana ate nga sigwe kitaawe gandi abaami abataata bangi babadde bagenda n'abaana be bayita abaana baabwe ne babatwala okubafunira passport ne bakola ki ne bazibawa kati batuuse eno bino ebya DNA engeri gye bikutta akati ne bakizula nti abamu be batwala ne bafunira passport ng'abaana baabwe si baana baabwe kati kwe kugenda mu Ministry ya Internal Affairs ne bagamba nti bano ababadde betwafunira passport ng'abaana baffe nga bonootwala basajja nduli oba Filipu noga nti ono mwana wange mumuwe passport era biwandiiko byange kubanga ono mayina era bamuteeka ku fayiro yo bazze ne bagamba nti bano si baana baffe ono si mwana wange mumuggyako passport nga on'okumwatakinga ku biwandiiko byange mugisazeemu abo beeyongedde obungi si mwana wange ekitegeeza passport gye batakinga ebiwandiiko byekunze nga kitaawe nze siri taatawe so fayiro nfu ebiwandiiko ebyo byonna bifu biri munzigyeko obwataata biri iligo katugulye Simon Mundeyi ng'akona ng'ayogera ku ki ku nsonga eyo ng'ayogera ku nsonga eyo nga olw'abantu abakola ki abakoze apiiru okuwanduukulula abaana abo ku fayiro zaabwe gwe tukola ki gwe twagala jjukira bano bajja mu kusooka ne basaba passport n'abaana abo nga bamanyi baabwe n'abakyala naye ebiseera byayitawo ne bakola DNA bagenda okwesanga nti si be bazaala abaana abo naye nga bamala dde okukola passport kubakolera passport nga ziraga nti be baali bataata mu budde obwo naye kyembalina okubagamba nti bw'oba oyagala kukyusa details mu passport system olina okutandikira ddala kunira ne bakyusa details ezo kunira bwe bamala okuzikyusa kunira
then ife tujja kuba tuzikyusa butereevu. Twetonda nti tubatataganyiza ate nga mumaze okufuna ekizibu ekyo ekya disappointment n'abaana abo naye nga tetulina kyakukola bambi. Owulidde mbiro? Nyinza obutawulira. Owulidde bulungi? Agambye atya? Nti bagende ku NIRA kubanga eyo yewali data bank. Bank ekwata ku paternity, maternity, obuzaale n'ebyokufa. Katungire tumulira. Oba oli mutitiize togenda kukola DNA eyo. Kyokola alabirira abaana nga mukyala wo baba bakuwadde kubanga waliwo omulala naye alabirira ababo. So mukikole kubanga ekintu kino sikyabatiitiize. Ebivuddeyo mu ndagabutonde biraga nti results nungi eri abaami era bwetwogerera kati waliwo abaami abatambula beeyogeza bwokka mu lukuba. Omuwulidde? Agambye atya? Nti omutiitiizi togenda ku DNA. Naga nti no bw'oba okikola. Bw'oba okikola manya nti genda ng'omaliridde kubanga abaana byandifuluma nga abamu si babo oba bonna nga si babo wabula bw'osanga nga si babo guma balabirire kuba naawe waliwo eri alabirira abaki ababo. Waliwo omudingidi over naye waliwo alabirira abaki waliwo alabirira abaana ababo. Okitegedde bulungi nga bwetwongerayo byo byonna kakati ebifutuka muki era kati byebifutuka Ministry of Internal Affairs Government Analytical Laboratories. Abasajja 10 buli naku bebagenda okusazaamu passport ze bafunira abagambibwa nti baana baabwe olunofuuka ki gundi tatalesi obadde diresi tatalesi kati gwe mwami gwofuuka tatalesi kuba omwana si wuwo ye omwana sikirwa alina taata ogenda nobagandi omwana namuwa passport nga manyi wange okusinza ku DNA si wange mugisazemu omukazi amutwale wakitaawo omulala. Twogera okusasira Aginu Kasozi edduuka liriipi ewandegera Kanu Connection zeeyidde ewandegera ebizibu bitukusasidde ennyo muganda affe ali Aginu Kasozi edisigadde muyungu liyidde ewandegera Kanu Connection yukira tamanyi bakolemu nnyo mobile money 24/7 kati gaseefu bagakoze kati nange tuzeeyo ku nsonga za DNA. Omanyi bagambye nti ekivuddeko amangazamba gano gonna bwenzi mu basajja ne mu bakyala. Omanyi luli abantu badde bagamba nti abasajja benda nnyo agenti mubiru mugamba akuba empola. Uliriza badde bagamba nti abasajja benda nnyo okusinga abakyala naye nga tebeerabidde teri musajja akola bwenzi individually except the biblical the Jesus bwenzi standard nti alaba omukyala n'amwegomba okubeera naye aba ayenze kakati naye wano mu physical omusajja ayenda na mukazi enamba ezo etalinga buli musajja lwayenda manya kuliko n'omukazi so kati enamba yenkanankana okujjako kiri ekya Yesu wanga omukazi yinza omwegomba n'atamanya gwe ekibonerezo kifunawe kati bagaye nti no ekireeta ekyo Simon Peter Monday agambye atya ekiviirako ebyo bwenzi mu basajja ne mu bakazi naye poliisi ng'esirise nanga n'ebintu byayogerawo nebikyamula nnyo bannayuganda n'ebintu byayogerawo katusooke tubaweeko ku ddoboozi katono nnyo alina byeyakoonakaawo era nga bikwatagana ku ebyo then ndowooza ne sente zino palamenti ezirivisinge ekibonerezo ebibonerezo kale katusooke tulye byeyakoonako wano katono. Mulimu abantu abakifudde omuze ogw'okuddukanga ku poliisi ne baggulawo omusango gwa adultery oba okwegadanga n'omukyala oba omwami omufumbo ku poliisi ne bannamawulire besijja kwogerako nabo bakifuula nnyo omuze nti we basanga omukyala oba omwami omufumbo nga yeegadanga bakitwala ng'omusango ogw'ekinnaggomola ate nga emisango gino tegikyali misango gya kinnaggomola misango gya bulijjo gy'osobola okutwala mu kooti eza bulijjo oba kooti ez'engassi. So bino lwaki tuvuddeyo nti mulimu omwami eyeekobanye n'omusirikale waffe wa Kira Road gwe bayita inspector Julius Ogwang
ne bagezaako katukomekawo katutudde wano wati ebbugumu ery'amaanyi ku mitimbagano egy'enjawulo kasita twategeeza bannayuganda nti omusango gw'okwegadanga okwesanyusa ne mukulu munno oba n'omukyalo omufumbo oba omwami omufumbo emisango egyo gyaggyibwawo mu butongole so kyaleetera bannayuganda bangi okucacanja naye information gye twagaba wano twagattiramu information ey'oyo omuntu yenna apaaza omukyalo omufumbo oba omwami omufumbo n'amugja mu bufumbo bwe n'atandika ne beefumbiza ng'omukyala n'omwami so ogwo omusango ogwo ogw'okupaaza omusajja omufumbo oba omukyala omufumbo gukyalimu mu bitabo era bakuvunaana bw'oba opaazizza omukyala omufumbo n'omusikiriza mu bufumbo ng'okimanyi nti yali yafumbirwa dda ogwo omusango gye guli era bwe guba gukusse mu vvi bakusiba ebbanga eritasukka mu mwaka gumu oba ne bakusasuza fayini ya nusu 2 esente za Uganda n'okuliyirira oyo nannyini mukyala nusu 600 okutuuka ku nusu 1,200 naye nga etteeka lino mweriri etteeka lino era ery'okupaaza okusikiriza omusajja omufumbo n'omugja mu bufumbo bwe n'ogenda otandika ne mwefumbiza ng'omukyalo n'omwami era nagwo omusango bakusiba ebbanga eritasukka mwaka gumu oba okusasula fayini eya nusu 2 oba n'oliyirira nannyini musajja oyo omufumbo nusu 600 n'ebirala naye nga etteeka liri twabadde twogerako erya ddaatale lyali lisosola naddala abakyala kubanga abaami abaali basinga okukosebwa be baavangayo ne bagenda ne bavunaana bakyala baabwe naye owulidde mbiru mbiwulidde penalty banna agambye atya penalty eringa ekusindika obusindisi mu kikolwa gwate omuntu omuliyirire ekinsi 2 kirete bulungi agenti bwe bakwata osibwa anti bagambye nti singa omukyalo omujja mu maka ge n'omutwala ne mubeera naye yali mufumbo omusanze mufumbo ali mu bufumbo bwe n'omukwana n'omugjayo n'omutwala ewuwo n'aba mukyalawo kati singa omulamuzi akusanga nga oli guilty olw'okukola ekikolwa ekyo oliwa kinsi 2 ebya Uganda okuli noti 2 ebya dola bya Uganda UGX ekibonerezo kikya 2 kati then omutango kyoliwa ze kinsi 600 ku 1,200 ingo bitabudde si donati agenti no oida osibwa ekya kooti okusibwa less than 1 year oba okusasula kinsi 2 yengasi kati oli nannyini mukazi oba nannyini musajja kati owanusu 600 ku 1,200 deni balinde ennyondo etteeka eryo liyinza okuviirako abantu okuyira abantu asidi liyitaaga kulivaizirongoosa kuba kati oli okuwulira nti omuntu yabbye mukazi wo amututte gweyanjula ate era juzi enanga yagaa nti singa mubakwatibwa oli byetwagala bya poliisi banesi byaffe singa oli akwata omuntu n'omuntu we takkirizibwa kutaataaganya ddembe lyabwe mu kaseera ako oba okumukuba oba okumutema oba okumuyira asidi musango ngani abalinda eddoboozi lyange balirudda omukulu ajja kumpereza eddoboozi lyange enanga yabyongani abalinda ate ebyo biri kugwe twogera amateeka kyegagamba n'omwogezi wa polisi yayogera amateeka abadde mpuliriza vice president ku makya saa 12 ng'agamba nti amateeka galina okuba nga gamakinga ne community gye gakoleramu
anti parliament yerina okola amendments kiringa ogamba nti bw'olaba omuntu ng'agenda kubba ngabba ekintu kyo leka amalire ddala kukitwala olyoka omukuba essasi kubanga oyinza okumukuba ng'akitwala mu butanwa kwega byonna bizibu byonna biki etteeka lino okibonera omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole ono agambye ali ayagaye nti no oyo munde yeetaaga kukwata bukwasi kunyola mumunde yabalata bubalasi tuli mu kiseera kizibu abalata ki nti omuntu agume nti alabirire abaana waliwo n'ababe balina gye bali abalata kimbu n'ababe balina gye bali tukubuzaako nywalibali ahemedi baddaala waliwo ne komanda bale naye tumutumidde munakawempe komanda bale wilson mukama akuwa omukisa ngaoweereza bannakawempe bane mwebale message nyingi nnyo waliwo omukulu w'essomero omu yaŋŋamba eyo gyembeera mu research naye nga waliwo omuzadde omwami yamala okusasula bwati fees manya bali bajjuza zino education forms ezigenda maaso ennaku zino omukyala n'akomawo yekka naga nti oyo omwami si ye taata w'omwana tuwe foomu endala naye ngaomwami yazabyogera abantu baffe bajja kufiira mu mayumba ate kufiira muki onagenja kuba omuntu mutte nga bakutwala eruzira ngaomukazi omuleka ebweru ngaomusajja omulala abaganda tebaga nti ekijomanyi kinyaga bito baganda baganda ono agambye oyo munde ebyayogera letere we carry our kids with double thoughts gwe batamule n'ebirowoozo bya mirundi wange si wange nsasulira wange oba si wange akasatiro katwala tubyogedde togaye nti buli lunaku yagaye nti batwala abaana 10 kati bagenda kutwala 2 buli lunaku era laabu zikola sente omanyi laabu eya gavumenti ekyajinga emitwalo gigino 25 okutesitinga omwana bwoba 75 mama tata n'omwana ate bwoyongerako omwana 25 kuboledde bali baba ne template ebaweeri eya tata ne mama ate no mu private labs bali mu miliyoni ya sente naye omuntu ngaasobola okubeera n'abantu batazaala n'abakuza kiriko kyokubeera n'omwana nga siwadde sigwa omuzaala n'omukuza abamu tuweerera n'abaana tutazaala kati ate ono mwana wa mukyalawo kirikoki robert wakiso agente obuvudde ku basajja kulagajalira bakyala baabwe ne babeera awo ne baba nga tebafuna buweereza bw'abasajja waliwo abuuziza wano nti nno omanyi waliyo abantu abazaala abaana abalongo nga omu tafaanana munne oba ngaomu muddugavu ng'omulala mweru abo bafulatano twins ng'omu muddugavu omulala mweru naye nga balongo abafulatano twins baba bavudde mu amajiga baganjawulo kati ekirala kisoboka omukyala okuzaala abalongo nga bataata banjawulo kisoboka singa aba yegasse n'abasajja babiri ab'enjawulo ku lunaku lwe lumu kisoboka ngera bwe kisoboka nti omukyala luusa indowooza nti alinamu omwana omu namusindika newayitawo esawa ngaemu nebaga nti alimu n'owokubiri nga teyagenda musikaani bannayuganda batuwuliriza kisoboka bulungi omukyala okuzaala abalongo naye nga bataata banjawulo kati abataata baba basaalongo kuba balinako omwana nga nakato wataata mulala ne babiri wataata mulala oba kato oba waswa nga bataata banjawulo kati omukyala yeka yaba naalongo naye nga abaana babataata banjawulo babami tebaba basaalongo naye kitera okulabikalabika si nnyo kisobola okuba mu bantu abakola obwamalaaya babasamba ogw'ensimbi kuba bo bigatta nabo ono abuuza ati mbuuza Reverend Mubiru bane bamuweereza ebibuuzo temugezeeko nnyo obutagira nnyo ate musabike mwambaze ebigambo Richard ekisoga ndowooza owulidde yambaza tetuli boononefu nga mmwe wadde mutulira nga aboononefu naye tetuli boononefu abuuza nti singa muganda wange atikka omuninkini wange awaka ettu DNA eba efaanagana oba eba eyawuka
repeat after me. Obadde webase. Nedda waliwo ayina kyalese kimere. Abuuza nti singa muganda wo ajja n'atikka omuntu owawaka mukyala we wawaka olubuto DNA ebefaanagana oba ebayanjawulo. Kakati kyova olaba nti bakebera n'omukyala mu DNA ebirina okubamu maama taata n'omwana. Kati in that case maama kubanga nti yalina omwana gwe yazaala mu mukyala wa muganda we. Anti kakati kyebakola okuzuula nti ddala toseka weyisega omusawo okuzuula nti ate wane mundeyi yasese kati olwonze ate nze sirina musawo. Kati awo olaba kati kyeba balina okukola balina okutwala ne DNA ya mukyala we yennyini owawaka ne batwala abakyala babiri ne bakebera n'abaana ba brother we abali awaka then ne bakebera na bano. Kati baprofilinga DNA ne bazuula kibaita maternity test kati awo yenkulu. Kali mukyala Veronica Nasejje nyabo tukubuuzaako nnyo ne mwami Kayizi John yakeddedde mukulu Tone bavuga special center. Ate ono muganda we alina okubanga nga si nabbere yono bwe mubanga musharinga maama. Ndowooza sebbere mu Luganda. Onakaye sayansi wa mubiru aganye tubitegeera byatunyonyola ffe katulumbe mulumbe mumunamanya kale naye sebo risiki waliwo abamu nga mwazala bakabasirikale abamu mwazala mu bantu nga sibasaaga bikwatirakowa ebyo kisirikale byoleeta otiisatiisa anti nedda sitiisiza. Happy birthday wishes to our lovely second born child Ebenezer Honesty Kisitu Sempala. He has made 1 year today from Mami Claire, Eva Sempala and Daddy George Sempala at Nabingo. Okay. Alan Sebala abuuza nti akoze atya okutwala abaana be ku DNA ngo omukyala tamanyi. Mpulira nti babasalako enviiri. Ndowooza bino batugenda binoonyerezaako. DNA ngo gyeko waaki owagundi nedda balina kujja musaayi. Mpulira nti batwala n'enviiri. Kale n'ebyo babikozesa naye kati bano abantu abali living nga tebasibafu musaayi. Sano ngo nyambyagaye nti ekijomanyi kinyaga bitono nga si bibyo. Ane DNA onage sigenda kuddamu kusasula fees nga sinakola DNA. Ebya DNA onaleese n'ebiri mu luyimba lwa Paul Job Kafwero bw'abakazi basobola okukyusa endabika y'omwana naye DNA tebagisobola. Waliwo omukyalo omwaŋŋambye nti abakyala ekibakoze basajja kubabonyabonya. Bw'omusajja akubonyabonya nnyo nga tolina kyamukola wabula okuzaala abaana ewalala nga yita omuzaali. Abasajja okuzaala ebbali kiva ku bakazi kubabonyabonya. Mbuuza bubuuzi. Anti then the reverse may not be true but it can also be true. Waliwo abakazi abatulugunya abasajja. Lwaki abaana bange bali babiri omu munene nnyo akamu katini nti oba omutono nnyo oba omunene omusi wange. Anti kati ayinza okubanga nga yadde DNA esobola okubanga efaanagana naye ngeno mu physical outlook tebafaanagana. Eri abaana bafaanana banyaabwe n'abafaanana waliwo n'efamire ezitafaanagana. Waliwo n'abaana ng'afaanana maama afaanana ne taata bw'abeera ne taata afaanana taata bw'abeera ne maama afaanana ne maama so temubeereeyo. Ate akaana kakamu kasobola okuba akatono olwa malnutrition nga maybe endiisa yeetali nnungi oba oliawo. Ate bwe baba balongo asinga okaaba yaba asinga obunene kubanga buli wakaba nga bamuwa ebbeere agejja mangu okusinga ono atakaaba asirika. Kati omwana akaaba ennyo agejja nnyo. Awi together tugenzeewa tugende mbawagana abaki abantu bagala ebyabawagina bwe byaputabadde bamuwambi. Omanyi ne Alujazera gatako CNN ne BBC byonna byebisiibako Waza abazungu babadde babyagala nnyo ebyokumuwamba. Kale tunagende uliyeyo kanokoka ku DNA onagate. If you have not yet done DNA, when introducing your children to your friends, you say these are my children for now. For now. Mbere byandikyuka guno gulinga mupiira. Bole Jonathan Mukasa Kirinnya we bali kutwagala naffe tukwagala nnyo. Kyusagala okutumira kuba corporate nga looni ekutuga tolaba nnyo kiwakolamu
emmotoka giwagulako wali tosose naginoonyerezaako bulungi wakizula luvannyuma nti enywa okufa obufi ate n'okufa efa nnyo wagula tigwani oba tuwalege oba nisani ki nisani x-ray oba pajero bitamu oba katama sente zewewola engeri gyokolayo mu corporate company ekidduka kyewagulamu nga tokinoonyerezaako kikufuukidde akayinja mu ngatto engeri gyemubeereyo mu meetings ezenjawulo nolaba abantu nga bazivuga gwe nga tomanyi nti abamu tebalina moroka emu kati ate gwe engeri gyogivuga buli lunaku nogaeyiriba kati ekutuse mangu ate tetubuuza ne ku baami nga mukyala we yakweseka nagandi hane sente zizino tugenda okulemberamu gwe bolonda ekidduka ekirungi ate notuukayo naye ne mukazi wo n'omwawula n'omwawula wayingira mu motoka omanyi waliyo abasajja ababbi ne mukazi we ng'amubba amwawula abantu babba mabugongo gamba kubba mukazi oli agenda direct nayogera n'oli naga nti oyo yayagala emmotoka nateyanjula nti mukazi we nti yebba abalala bwamanya nti babadde ne pulaani ekiro mu buliri eyokugula emmotoka kati bwakeera ku makya nakubira bamaseeka be nti ndeeta kasitoma yaga ndeeta mukazi we namwyita kasitoma ate nga kasitoma ndeeta kasitoma mukazi we onkolako ti kale kati ngonajja nti kyalina miliyoni meka kyalina obukadde balamaga olimba kyalina obukadde nkaaga masete olimba naye mukawundo gye mwagala nga iri kati mu nsanvu soka namugira namugaa nti nategera sente zalina nagamba nti mugaye nti kinana kawundo kinana bigi bampa olemerawo ekitono nnyo ojjako 2 ono nze mulina ono alina kugula mutegeerera mukazi wo kati nga gwe mbirwawo nobba naume ozinga byattaka anti advantage ekirimu nti sente ezo omukyala yadde ono amwawudde ziba zijja kumuddamu owulidde abantu abakalukalu ziba zijja owulidde mubiru bwayiza obukalukalu abantu batuufu ddala gonyonoonye kyoga nti noyawula naume sente era ziba zijja kudira naume kati nebwemwawula bagenda gula nsasula fizi z'abaana babe bwebwemwawula bagenda gula emmere yiye nebengula yaka era we actually tuba twawudde oli omutunzi nze tonganulira amaaso kanulira mudingidi nga mami Gertrude Natongo ng'awulira ebyo oyo musuubuzi mututumufu mama Nazati omulungi omumbejja nanyiniriso ng'awulira abo bonna boyogerako bagezi bazibu Meralesi ng'awulira ebyo nti mbirwagaitino ate oyo gwoyogeddeko maseeka weraba Radio nkuntiko y'emisiki nebisanyusa nga tweyongerayo waliwo bakubuzi wano ku nsonga eyo waliwo onabendi sebo kamagu sibasajja bokka n'abakazi bawula abasajja ate nga emmotoka bagigulira ye agamba mungatiremu ezange 3 ekintu kyokwawula si kipya era nze nange nkikiririzaamu mayanga abakazi bakikola nange wange wano jozi wano tetubadde wano mubajulizi gunga 3 omanye wange buli lunaku olukulu bateekawo ekyenjawulo newe bayidi yadenga si basiraamu bagala wabewo ekyenjawulo kakati nalekawo sente za kameeza zendeka bulijjo nenyongeramu nga wanga tujja kugulayo ku nkota y'ettooka leero tetuulya emyera ate wenaleka sente z'ettooka ate tebatemali emmanju kati atawo bakola kikyamu ate ziri zasigalawa naye olwedde enzikoze ekinzitaze ate ndese sente z'ettooka ate mwe mutemyera emmanju ate temuzizza zigende ku nsonga ndala obwerufu weebwo onagaye kamagu bakazi baffe abamu balina ettooke naye okuli bajjako kizibu mpozi ng'omwawudde abakyala abakodo mpozi ng'omwawudde abakyala abakodo itegeza abantu bawulira ddala mbonga batwawula buli lunaku waliwo akyogedde waneeno kapiteeni agenti nga batwawula buli lunaku zenyana gwemmanyi yategeera nti mukazi we atunze omugabo gwe ogw'ettaka mu kyalo n'agamba ino Kampala nti bakole ki bamuwambe
bakola nawe tumwefuula bampambye omukazi ajje sente milioni 3 ajja zijjayo naye nazimusikako bali n'abawana baddewo bagenda ajja ati Leila tukubuuzizaako nyuma lukwatu wakededda yagamba ati muntulugunye nnyo ng'alaba mwe muntulugunye nnyo ng'alaba sente ajja zijjayo ng'omukazi yayogera tugenze bannaffe baki aba royo miliki bagamba batya tugeze mu royo miliki gano ge mata kati aganywebwa mu Kampala Wakiso Mukono n'emiriraano royo miliki amata gano mayitirivu gali fresh from the farm olumala okukama mu nte kuteeka mu pint kuleeta ku katale temuli preservatives gwenywa royo miliki osirike nywa royo miliki omwana aterere wenjogera omudingidi wa Ssaabasajja atuse bulungi ddala naye bwolaba engeri gyayambaddemu weewuunya ensi toyinza kwambala ng'essaati kumpi efaananira ddala n'empale nga tolina nnyo kiryawo kyokyusiza oga nti yewe baga nti essaati esika empale ayambadde esuuti yenna n'azikira kale nange omugagga kamagu nanyini bunda giri bisanyisa sabatoke mando nze baga nti no mwasuze emutano mwebali ti mwakedde dda situlifeka tuli wamu n'owekitiibwa Ronald mubiru name ekigambo kyomutima gundi mulago protest manjazi Dr. Mike Madoko aino bulyo hefizibaamusako nti wasuze otyana wenatuwuliriza eyakedde dda ali kusimbula first class abaddusa abaana emisinde abaddusa omukyala emisinde abaloddusa mwami ate oyongereyo abaana abalala oli waka oli mukyala oli mudirisa olingiza mwami wali mu parking agenda abalala omwerekeddeko paka ku motoka otaddemu akaana kamwe akabereberye mukabiyita bubisi mukabiyita mulijula kasinza businza naye nga mukatwala ku ssomero mwena mwasuze motyana simbula nakusatu zezibulayo zokka jukira enkyagandalo enkyayidi jukira ate neyebera kalenda enkyayidi nolwensonga eyo bweba wakusagula ttooke olaba omudingidi bwamagamaga olaba bwatunulanga gwe batundidde mu poloti olaba bwatunulanga gwe bayiridde obuugi kumanye obuugi bwokka n'ebijanjalo nekawo byebyokyabanda toyinza kuwulira ku nkoko oba ennyama nti yayokezze muki omwana ate yogerako siwulirangako yadde nti enkoko eyokeza omwana ekuumwa enkoko ekuumwa naye eva owulya amazzi gokeza katende obugi bwokeza katende obusera bwokeza katende toliwulirako nti enkoko oba ennyama nti piza eyokeza omukazi piza teyokya bayibuli egamba etya ngenze mu Zabbuli ya 16 olunyiri lwa 7 lugamba nti neebaza Mukama anteesereza ebigambo mazima meeme yange enjigiriza mu biseera ebyekiro Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo kubanga yali mu mukono gwange ogwa ddyo sirisagasagana kikijjo landiroodi wuyaze landiroodi simbula omugagga kamagu ne David Ronald mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula musimbula mwana obuwala omukyala Suzani nanyini gulire owembogo omumyufu wemyumyumyu yakedde dda ate nga obumyufu si bwabiziga si bwabikebe aliko oligino ali kuki aliko oligino muli mutya abakyala mwenna ng'obumyufu bwolina buli kuki oligino wabula waliwo kyeneebuuza lwaki gwe mu bakyala bonna abali mu bakyala bonna abayitirivu ennyo gwalina omusajja atalina kyakuwa mu basajja bali ku nsi nofuna omusajja nga ye talina kyakuwa atavaako yadde akantu mu basajja bali ku nsi gwe mukyala gwe mu basajja bonna bali ku nsi era gwe nolondamu oyo atalina kyakuwa atalina kyavaako nofunamu oyo omukopi good morning kutopu oli ku ntiko mubagedde edda mulimu abavuga dokita sa no yakedde dda sa le no
nako nti omulimi ng'ate mulunzi ate mulunzi yayingidde na bulunzi bulunzi kuvadde buli abeera mulunzi era nga mulimi era musimi mulimi mulunzi musimi n'okusima asima genda eri mukama ffe bazibwe edda Mr. Walani Emmanuel office of the president in charge finance and administration. Wabere nyo omumbejja sweetheart baby wohane sebo wekitibwa Mr. Walani Emmanuel mutulabire mwami muwanvu omukyala muwanvu abaana ne babayitako ekyo kibayita dominant means for tolerance dominant kirisi kirabanga omwami Mr. Walani muwanvu omumbejja muwanvu kati abato abaana b'obuwala bakoma mubire bakoma mubire anti omukyala aleeta T n'omwami n'aleeta T kati nga capital T ze tuyita dominant genes for tolerance ebyakulomazo mbiyingiriramuwa byebyo byennyini byolimu XY kati X chromosome ya maama eri anti omukyala alina XX omwami alina XY kati X y'omwami erimu T capital ne X y'omukyala erimu T capital ne X endala T capital kati buli lwagira bwe bati baleeta TT2 nze nali manyi nti kyava ku mwami Walani kanula nnyo maaso mu nsonga ziri yakanula nnyo amaaso neyeetegereza mwasuze mutyano mwenna abakedde budde bugenze butangaala mpola mpola emmoloka zikyataddeko amataala zidduka tubagamba newankubadde nti gwoli mu kidduka nga gwavuga naye ate naye bwonootomero ojja kuyisibwa bubi ekidduka kikigenda kwononeka ate naawe nnyini kubanga tomanya oyinza okugira bwoti nogerera okuba ekikondo ky'amasanyalaze n'okikutula mu ekyo ky'emmotoka sinakindi n'ogwa muki mu trench oba n'ofuna obuzibu n'ekintu oba n'eshooko yennyini omusayi ne gwesiba kati mwabawulumula obuwulumuzi ku makya ng'olinga avuga oba ababbi tugamba kubavuga pickup za gavumenti ez'ebitongole mugende eki mugende mpola ovuga kiki ennyo kyova lwakitokeera n'ogendera mu budde nogendera muki mu budde nogendera mu budde nojja ng'oseeye lwakitokeera mu kifo kyokkeera n'ofo kyokupakuka ogenda otomera abantu ogenda oyisa abantu kali bwe balabakedde dda ekyo ku ntiko emisiki nebisanyusaye neyanza omugagga kamagu eva simatima white yawaki ennaku zino oyambala white wayambala white ku friday wayambala white wiiki ewedde olwokuna yonna kyenkana wayambala white jo neleero oli mu white anti omukulu satu gattako nnya satu gattako munana yagulako emu tano gattako bbiri nzero teriyaniasa owekitiibwa retired era munamaje yaganyuka tibuhaburwa jano yoweri kaguta Museveni kyekinyambaza white ngenda muleeta naye muyina wagenda okubeera si walala nnyo kakati mubakedde dda tulinamu mukwano gwaffe nnyo meya Julius Mutebi Kira municipality akola ne mukwano gwaffe Benoni Yiga nga tawuni kirakawe ate nakola ne Semkuyo Franka nga speaker wa municipal council ne Goroba Rogers nga development planner n'abalala mubalala bakedde mwebaze gogolo ya mukulwani Goroba Rogers yebale kuwulira mulanga gwa development planner Kira municipal council nebaziba ebinnya babizibye mubalala abali ku mukutu njagala okubuuza ku mumbejja Eliana Nasanga omumbejjani Eliana Nasanga ye mukyala wa mukwano gwaffe muwandiisi w'ebitabo era omuyivu omukakkamu ennyo bwe bayita Ivan Mawanda nzikiriza mbuuze ku mwerufu Dr. Sideni Senteza Mudama yakedde dali ku mukutu kansala Sawulo kulya kwali Adoni Manyo kwali nzikiriza mbuuze ku mulangira Richard Ndawula abajja kumala nemulindwa omulangira Richard Ndawula nemulindwa Peter kwali ne kibuka yongera yabalala abo bajja kugira bamala olw'ensonga ezo kakati
owange tuongere okusaasira genda mpola mpola tobeera ng'omuwendule nemekubeeranga muwendule ebeera ng'omuwendule tobeera nga muwendule toba nga aliko empewo z'ekika omusajja mulokole nesiga mukama ninga olusozi sayuni kakati twongere okusaasirako omukoddomi wange Profesa Samula Mashero Semakula olw'okuvibwako jjajjaawe jjajja Kezia Nakate Semakula jjajja Kezia Nakate Semakula bambi kitalo nnyo kitalo nnyo ddala twakusinze ayibene tunyobeddwa wamu naye olw'ensonga eyo era nenkulisaayo abasuze mu lumbe okumubugiriza mpola mpola omubadde Dennis Mukibi Tata Kalibu Dudi Kalunda ne Franka yabadde mukulu Dudi bwana Kalunda Charles gatako Franka Tata Kalibu mukulikireyo ddala kambuze ku musajja wange Robert Wabwire okuva eri ekiwenda kwali yakeddedda ne Dr. Fred Semaganda Emulago kwali atulabire nnyo Mama Brenda mubendo wange yonfoya Mama Brenda si yoli ekyokulya over mumanyi bulungi ku Mulago Business Center very good natutawako ne muko Fred Drake Kizito ne mukyala we Rose Namayanja netuli abo ba Mama Brenda wange omuyimbi Palaso watetonda adde mabega buli lucha omanyi Palaso ate yali awanise ebbango oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Osiima n'akoowola erinnya lye amusanyuse mu lubiri ku mazaalibwa ge kyokka ate kaakati n'ajja akola ensobi n'ayiwa byonna bye yali akoze bwe yakuba omuvubuka Alien Skin oluyi Alien Skin afuuse Alien Skin mu bendobendo ly'e London ng'ayimba bw'afuuyibwa kozi oli Alien Skin yaga nti yetagenda London na Palaso kakati promoter naga nti atutte Alien Skin asinga naleka Palaso kinajjukirwa Palaso ne mu baganda be bonna ye Palaso yabadde akuumye obuntu bulamu empisa n'eddembe kyokka baganda be bonna Dr. Jose Chameleone n'abalala nga babadde baddiŋŋanwako baze bakole effujjo ku bayimbi bannaabwe kati ono mukulu Palaso buli lukyadde emabega kati bwenjogerera ekyokuba obukubi Alien Skin oluyi kimusindisa emabega mayiro 10 kyokka ne kiwanuka Alien Skin omukubwa tava ku nnyonyo y'oluve e London agenda Canada abange mukole siringi nga mukyali mukole siringi bantu baffe obeera ne siringi siringi ekulesa kitaawo ulya ndingidi putira Mama Golodi n'omusajja wa Kabaka Mediseleko Sebuliba kutendingidi kutendingidi abaana abagamba nnyabwe nti kwata esimu olime bw'otolime kawo tulife enjala bw'otolime kati tuli ddagala kitaawe ekulesa nnyoko n'ogenda ku mawango mwami Ediga ne Gloria Kwesiga ingini ya Fred Mayanja Kagwa ne Dola ingini ya Doni Seruwaji Kisumulizo ne mukyala we owange olwabudde na kino kikulu nnyo Dokita Sali Owaddama omutegeera bulungi Dokita Sali Owaddama ono anywesa abantu amanda agamba mukozese emmere ey'obutonde mwejjanjabe era yagamba nti watunula mu katale e Nakasero talabamu mmere gwe nawulidde alabamu ddagala yo eyayolebwa Dokita Sali ab'ekitongole kya National Drug Authority bamusazeeko n'emmundu nga 3 ne bamusalako nga bamubuuza ekibuuzo lwaki ojjanjaba abantu aba UNDA bamugenze ne polisi ne bamuyola Dr. David Sali olwokubisiga bamuyola olwokubisa abantu mbu awonya n'okujjanjaba obulwadde bwa mukenenya n'agamba nti mulye obutungulu emirundi 15 olunaku mujja kuwona mulye biki n'ebirala ebikirinzinga n'okulongoosa omubiri naye amanyi bwe yabagambye kakati nowuliriza kyeyakoze ekyasoose lyakkiriza ne bamutwala ku polisi ya CPS oluvannyuma lw'okuba nti ayina abanene
bazajjanja bate ne bawonera ddala yakubye essimu egi teyabazewo yadde eddakiika 15 ku poliisi oyo gwe bayita dokita Sali teyawezeza yadde eddakiika 15 ababadde abalwadde ne beeyiwa wali ne twawonye yagambye nti akatungulu akabisi kola 15 buli lunaku okumala omwezi mulamba bw'otawona sirimu nga nzeeyo nunda embaata. Dokita Sali ekiwangudde yagambye mundeetereyo eyafa olwammwe olwanze okumugamba ali ebyengamba nekyembuuza okuyiiya kibi ate va mu kuyiiya kwokka wabula n'oyiiya n'owonya kibi. Dokita Sali ndowooza gavumenti yandibadde ekwata walinga w'empawalinzi nemuwa amaanyi nemuwaki bage lwaki waliwo ebika by'eddagala byatawandisa nabagamba mbadde mu kkubo nga nzija ne bakebera kino nga bakirina kiri nga bakirina ate abanene ne bagamba yaga nti bwoba olya kisimbye nywa amanda bwoba oyanga omutwe okuluma ne kantoloze gwe sekula empumungu nalagira abantu nti munywa omubisi omuganda mwekole bulungi. Dokita Sali oli muwanguzi n'okukirawo okusinziira ku kyennalabye era wabita amaze ne bamuta bamuta 15 minutes onule nti bwowulya olubuto lukuzimbye ng'owepakira akamonda akazungu emabega nga ovaamu omukka ebintu tuwe bityo owange wulira Nobert Mao weyeteze Mao ono minisita wa gundi webyamateeka owekitiibwa Nobert Mao Council kubanga yakulembera yakola bino yabeerako kakati nga yakulira gundi ekitongole ekiramuzi minisita wa ssemateeka amaze bulungi okwetega oluvannyuma lw'okutegeera nti ebulayo ebbanga ttono kabineti lishafo etuuke oba bakyusekyuse mu baminisita abewo enkyukakyukaawo jjukirayo wandagaano kakati amaze okuteekateeka ku kisaawe eky'amaanyi eggulu atwaleyo omukolo ogw'amaanyi ng'akoze mobilization nene. Pulezidenti Museveni ajjenga omugenyi omukulu amwebaze nga bwe yamuwa obwa minisita alangirire nga naye bweyegase ku kyamuzeeyi tova ku maini n'abantu b'eggulu bonna badde emabega we bakube engalo ku lwa Pulezidenti Museveni okutali musango balye banywe mu kisaawe eky'amaanyi eggulu yebaze obwa minisita ategeeze Pulezidenti ademu akiwe vibe abantu b'eggulu bali akiwanikerevo wakakola obuvunaanyizibwa obwo eno bakukyusa olina kunyweza mambuka. Wetwogerera abayizi n'abasomesa ku Nakasero Primary School wano Nakasero batuuse amagezi wegasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda tya Mukama simbula genda okole. Top Radio Morning Crew, get up and get going. Iyo mutya ng'oli wa bodaboda nga bwokedde ku makya oliko omuntu gw'osanze nga musajja nga yeetisse ekifuluusi naye n'otabaako kyokola naye nga muli otegedde nti mubbi naye n'ogaa nti owange agende sinagafu mutwa kiso ekimala tutubuuza ne ku bantu ng'omaze emyaka 3 tolina mulimu wawuliddeyo gwe balanga ng'ebisaanyizo birina naye ne bagamba nga tasukka myaka 3 ate nga gw'olina 32 n'oviiramu awo kati olabanga Mukama eyakwerabira tugamba takwerabiranga n'omulundi n'ogumu tukomawo n'okufefeta ebya Simon Peter mundeyi afutukawa bakutumidde n'okutubira nabadde nina awantu w'engenze nesanga omukyala nampita nti kamagu yabadde anywedde biki yegwe kamagu kale tukubuuza nti nze nkuyise kamagu kubanga mpulidde bululizi eddoboozi nenga nti eddoboozi lya simbula kwe kuyita kamagu owamuke tukubuuzizaako nnyo kanso Walter Bwire thanks for loving Top Radio n'omukulu bamuyita omukulu ono fleet manager musajja muvuzi wa kidduka ali eri mpola mbalamuzi mu kitongole omukulu bamuyita mwami Aliganyira Edward Mr. Aliganyira Edward fleet manager so tukubuuzizaako nnyo ate ne tubuuza ne ku PPS John Naku Kairo principal private secretary today Kyabazinga bwe bali kwagala Top Radio n'abantu b'ebusoga mwena abatwagala ennyo ne mwami Moses sebagala munalotale naye twabadde naye ekisoga onagenti banna Luze Fred agambye wagna please oyagambye atya onagenti bannange Samona yatuleetera ekizibu oba lwaki amaka gamutagalako
oliro nagati mukube kasavu kajama wagna DNA wagna abawuliriza abaffe mufuse bazibu nnyo abali eyo muli mutyanga oli eyo buli dakika 2 waliwo message ejjana eva mu URA eyokufayiringa ne email ziba zijja abasubuzi kye baliko wansi eyo oba oli awo nti URA reminds you to file the pay you pay as you earn balone misolo provisional return and any outstanding taxes to avoid interest accumulation kati olira ku nsiko omanyiti abaana abasomye finance accounting finance n'ebirala ebya CPA bikibikyesiye bagenda kuba mu sente kati wali musuubiza ajja kubanga yeekolera ebitabo ono agambye simbula fasika katusasule fees za DNA tuziveeko if you want to live longer ono yagaye nti ofuna ne DNA emitwalo 2 gana okuweerera omwana paka ku myaka 3 ate nga mutuufu reality Sandi Tadeo wabatumide ambassador kwali ali atya nga asirise onagaye kamagu teweeyibaala teyibaala ewange gwewazaala yo banenamwe mulime kututeeka ku bunkenke nze abaana bange bonna banfaanana bonna banfaanana but it's men's fault okulekerera abakyala ennyo nga mwefuula bize naddala mu abasuubula mwefuula bize abakyala abasinga banenya nnyo basajja bwe babaviirako okubaliga mbumususo tukubisa pressure jako radio genda kundala eno fetu jikusibyeko genda kundala radio nyingi genda mbapike oba ogende muba mulangira ndawusi kuno tukusibyeko vuako genda ku radio endala nga sina kwasa mutwe okay tugende wa tugende muwaka tugende mbawagina tugenze Russia tugenze in Russia manyika tibitulanga keke yani mu Uganda abawagina wata kulembera abawagina bamwitani bamwita Yevgeny Viktorovich Prigozhin myaka nkaga mmeka mugumu ojobukulu yatadde Putin ku bunkenke atadde Putin ku bunkenke amutadde kinyika niye yasatoke ku America mbawambire billion dollar meka ziri mu nkaga pitirivu sente nyingi mbawambire Putin billion dollar I think $6 billion it is 6 or 5 6 billion dollars America babamuwadde sente abawambire Putin kati wulira abasinga babadde bebuuza nti lwaki yakubye enkyukira nakibuukamu lwaki yakibuuseemu ng'ate abuzayo kilomita 2 okutuuka Moscow kati intelligence y'Abungereza egamba mwenye Abangereza bangi nnyo abakola obukesi mu Russia ne Ukraine n'amawanga agali awo ne wano yennyini bajjayo mweno mu Afrika Abangereza n'Abamerika balabanga beekyafuwaza ennyonyi bakozesa bajja ng'abayimbi bajja muzimu kyafuwaza ne mulowooza nti bategeera bakola biki obalaba kuno obukazikazi obungereza nga bwekyafuwaza kakati jjukira nti Yevgeny Viktorovich Prigozhin nzalwa ya Russia famire ye eri mu Russia ne bakomanda be famire zabe ziri mu Russia kati bo be bafuna intelligence nti no ateekateeka okwekola ki okwesula mu jjulube alumbe kuba yatiisatiisa dda ate yali yeegugunzeeko dda nga yayagala dda Putin agobe minisita w'ebyokwerinda Sergei Shoigu nga ayagala amugobe naye Putin n'agaana Yevgeny agamba nti Sergei yayagala bamuwe ekitiibwa kya field marshal ekisembayo mu magye kwe kuteekawo olutalo lwa Ukraine nti bwaluwangula definitely no bajja muwa ki bamuwe field marshal abeere field marshal Sergei Shoigu kakati intelligence eyo yatambula era ne President Joe Biden wa America ne bamutegeezako aba CIA nti aba Wagner bateekateeka okulumba Moscow kaka nga bumanyi ebya intelligence nti oli obega kubega kati n'amagye ga Russia galina bambega mu ba Wagner munda kati ne bakima era kyova olaba nti abamu ku banna Wagner tebagenze Moscow kulumba
yagenza abasirikale emitwalo 2 yagezeeko n'abamu abalala ne emitwalo basigala 2 ekyo sikutwala jedda kati famire zaabwe ziriwa Russia kati aba Russia aba intelligence iso ye Russia kiyakoze negenda ne surrounding amaka gaabwe abawagna famire zaabwe mu Russia ne babagamba bwe mugeza ne mulumba famire ya mutuzisanyawo jukira aba Russia obamanyi mu butwa mu bomu mukutulisa tuzisanyawo tusulako bomu ku famire tuzirina tugisulako ekiruka nebakubira Prigozhin nti famire yo twagyetoolodde dda gezo weeyongereyo nebakubira bakomanda babalala famire yo tugirina mugeze mweyongereyo kwekuba ekyukira mugeze muyingire era bino bebagamba nti president wa Belarus Alexander Gregorevich tuli kulekedde Alexander ni Gregorevich kiva mu kigambo Gulevi oba Gregori nga bwolaba mugisha muntu Gregore nti yeyabatabaganyiza wa bamaze kutiisa Yevugenyi nti famire yo bagyetoolodde dda naye bagenda gitulisa ne bakomanda bo ne bakomanda famire zonna bamaze zetoloola ziri mu ngalo zaabwe Yevugenyi kati awo kyekyavuddeko olutalo okuyimirira fumitempere genda maaso Wagner bebaani betukomawo nabo abawagina bebaani abaduumirwani abaduumirwa Yevgenyi Viktorivich Prigozhin bagenderera Pringozi omugugu gw'obwavu gumenya mamazi kamala okwebakayo omulundi gumu gwokka ngende nkole kati tweyongereyo tweyongereyo tuzeeyo mu bawagna omanye ekibafudde ensonga enyo kwe kubanga batunuza obwenyi mu Putin abadde atiibwa ennyo mu Russia kati buli mu Russia alabira ddala nga Putin asoboka kubanga ono yamwegezezaamu Joseph Gonza Gasengwa kati ganti mbirwafu mitempere era mu rebellion eno gye bakoze yamaze essaawa 36 yagenze okuggwa ng'abawagna bakubye helikopita za Russia 6 nga bazikubira mulimu Russia munda naye omusajja oyo yajjawo amaanyi ago gonna nga mashinali ng'ate ekintu kibyaka kitandika mu 2014 tekitandika 2014 kati wulira yakubye ennyonyi helikopita za Russia 6 yakubye ennyonyi enwanyi emu nayo yagirindugudde ku ddaka helikopita zino zekika kya Mi-8 transport helicopters ziri powerful mu hardware era zibadde ziyamba nnyo amagye ga Russia mu Ukraine ekyo kyazizza nnyo emabega Air Force ya Russia era nga mu ndala ekika ky'emundu ekibayita pike mwabaddemu ne Mi-35 attack helicopter mwabaddemu Ka-52 attack helicopter mwabaddemu 3 zebayita Mi-8 electronic warfare helicopters mwabaddemu emu gye bayita Mi-8 transport aircraft mwabaddemu ne 1 oba gye twandiise IL-22M airborne command post nayo nagidestroyinga nga azikubisa pike kati ate obanga azikubisa gundi yawambye n'okuwamba yawambye Russian MRAP patrol vehicle nawambiramu ne TIGRM infantry mobility vehicle naye nagiwamba wabula ye Prigozhin waliwo helicopter yakubye trucks ze2 zaweddewo 2 technical vehicles zaweddewo infantry mobility vehicle naye negwawo mu ssaawa 36 nga lutalo lwabadde lwa ddala mu weekend egi nga Russia sente zefiiriddwa mpitirivu so nga ate eri e Ukraine jukira Ukraine yakasula kutaka helikopita za Russia 30 kukyalutalo lutandika kuba yalutandisa helikopita ze 13 netwala mu ddwaniro kati tuzeeyo ku bawagna abawagna onagendi mubiru yaliko mu lutalo lwaba 7 ng'ebyentera bitegeera nnyo Ssalongo Robert Wamala lumanyika ate omukulu Frank Walusimbi agendi mubiru agende mu maaso teetaaga wadde akalango wadde oluyimba Yevugenyi yaliko kakati Yevugenyi Kisaakye Joseph yagambye kakati Prigozhin Wagner batandikirawa
waliwo omusajja yali mumagye ga Russia nga mulwanyi nnyo era yalwana mu Chechen Wars, Chechen War 1 ne Chechen War 2. Omanya atuliza abachechiniya bebamu ku maki oba ku nsi Chechiniya omuli abachechiniya abasinga okuba emundu abachechiniya abo n'Afghanistan awo ensi ezo zonna ezaali kitundu ku Union of Soviet Socialist Republics USSR bonna bakubi ba mundu awo wonna Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan wonna bakubi ba mundu. Tugende mbawagina abawagina kati omusajja ono bamuyita Dmitry Valeryevich Dmitry Valerievich oyo veteran ow'entalo z'e Chechnya. Kati oyo ye yali musirikale n'akwatagana ne Yevgeny Viktorovich Prigozhin omusuubuzi nga yayina sente ngera mufumbi nga mufumbi alina business za hotels already afumbye mu makago bwa president bwa Russia ng'ayina sente enkalu n'akwatagana n'oli veteran adalimba budalimbi era yasooka n'amala ebbanga ng'ali mu kateni nga bamugamba nti gwe nannyini bawagna nti nedda. Kati ono Dimitri yeeyitanga wagna nga ye kolosayini ye mu ntalo nga bwe bamuyita nga bolaba abalwanyi aba NRA be beteeka nk'amannya amalala okubuzaabuza omulabe. Kaakati ono yeeyitanga wagna naye nga wagna yennyini omutuufu yali musajja muyimbi poeti mu bwatyo nga mu Germany. Wagna mu biseera byaki byaba Hitler eyo mu banazi Germany. Kati ne bamwagala nnyo bano era na bano balinamu spirit eyo ey'abawagna ey'aba nazi Germany. Kati bakitandika nga lumu Maayi 2014. Ono agendi mubiru mutuufu nnyo nze Wilbur photograph waliyo olugendi mutuufu gwobyogera eno private military company erimu bamasinale abaliko abasirikale mu magye ga Russia naye nga mulimu n'aba Ukraine. Wabula bwe bagenda mu nsi endala barikurutinga n'abantu era Mali barikurutinga abasajja okulwana ne Central African Republic ne barikurutingayo abantu okulwana bo be bayita ba Black Russians. Kubanga mu mateeka agafuga aba Wagner mulimu nti okuprotectinga interests za Russia always and everywhere. Interests za Russia zezisooka always and everywhere. Ekyokubiri okussa ekitiibwa mu basirikale ba Russia wonna we bali. Ekyokulala obutalwanira ssente wabula principle yammwe kuwangula always and everywhere. Ekitegeeza America ne banywanyi bayo tebasobola kukozesa bawagina kubanga balasha bo by interest za Russia era yonna gy'olya gye bagenda balwanira ku side ya government ya Russia kwebeeri singa obasindika Congo Salongo era abawagna bataliyoni yaabwe bwe yatandika yalimu abasirikale batono 2016 baali 1,000 2017 baali 15,000 wetwogera bali 5,000 abawagna mu Africa bali mu nsi 20 mu Africa bali Lesotho, Eswatini, Botswana, Madagascar, Mozambique, Central African Republic, Libya, Sudani, Mali, Zimbabwe, Angola, Guinea Bissau, Guinea Conakry ne DRC. Waliwo abuuziza akoze eki abuuziza nti abawagina be bazala papa wemba mugende erinamu nedda gwekwatiramu si bazala papa wemba gavumenti zibakozesa ki zibakozesa singa zizula nti zirina diiri gizagala okugusa nga Russia yanditaddemu sente zibakozesa nga bolaba Sudani nga bolaba Egypt Libya nga bolaba Syria era Syria babaddeyo nnyo nga balwana kubanga Assad akolagana ne Putin genda maaso sentalo nedda sebo ojja kunkwasa bakuma oil fields singa oba n'ebirombe by'amafuta babikuuma naye nga toyagala basirikale bansi yo be baba babikuuma obakozesa abo okutambuza sente ennene okuwerekera ebyokulwanyisa okuwerekera golodi ebintuntu ebiwandiiko ebinene bebawerekera era bamanyi nti Putin eyo de facto ameye
nga bolaba ezense eza Africa ezimu ezirina amaje mu maje kakati buliro ne byawuzi mbokiza besije muwagina kakati ng'owulira tuli ku birala muleeta birala traini bw'oba bakutendeka butendesi bakuggyako buli kintu kyo kyonna esimu toba ku Facebook toba ku WhatsApp toba ku TikTok toba na email okuba muwagina era bakutandikira ku $1,000 obukadde 3,700 egyakuno buli mwezi bw'oba veteran ng'ovudde mu magye ozze bakuwa $2,200 obukadde 7 abamu bafuna n'obukadde 9 buli mwezi buli wiiki bakuwa obukwakulizo bakujjako n'amannya go ne bakuwa namba ne bakuwa ne baaji nga bolaba zino ez'embwa ebwo obusente butono ku mudingidi tabukolera kati okusinga ennyo ennaku zino balikurutinga nnyo abasibe mu makomera babasuubiza tekibonerezo kyo kigenda kendera tufe tugenda nakuwa ne ssente ng'obeegaseeko ng'oli musibe era Putin kyova olaba yanyiize nnyo infact yaluddewo okuddamu n'okwogera eri abarussia kubanga ekibadde tekimutuukangako kibayita ekyekango ate ne kibaamu n'amasasi kibayiti yawambye ekitebe tactical command eri erestovo yagiwambi ate bano bagezezaako omulumba ne helicopter n'azikuba nakubiramu n'ennyonyi nakuba helicopter 6 ng'ate akozesa obwangu bayita obwangu nga bona ogamba gundi ki Panasonic sound obwangu kati jjukira nti abawagana babadde balwana n'abarussia kitegeeza balina intelligence bandi baba ne radio call baziwulira ono abuuza njawulo ki eriwo wakati w'abajjanjawiidi n'abawagina be bayita abajjanjawiidi n'abawagina abawagina mu spelling eyo difference radio source then ate abajanjawiidi balwanira wa balwanira mu Sudan gye babaletayo nga bamashinali nabo esudaani katujje mukwatireyongereyo reverand tuli kusimbula first class omanyi abawagna balwanira ku saidi nyingi nnyo mu Libya bali ku saidi emu balina gye balwanyisa n'empya kumpi ye buli abajanjawiidi abawagna ne Libya gyebali gyebali bwebabuze Khalifa Haftar omanyi abajanjawiidi ennaku zo bebafukamu aba rapid support gundi forces mubajja kulemezaako gundi Bashiri yabaleeta bamulemeze mu buyinza kati yabaleeta okumulemeza mu buyinza kati ate ne beefuula ne bayambako abamuggyako kati ate bamaze bagala buyinza bali bagundi bali bagadafi yabajja ku mulirwano Gaddafi yali alwana ne Chadi naye bo ba Chadi era batandika 1988 nga bugambye nti bali ba Chadi oluvannyuma lwa president wa Chadi gwe bayita Hissène Habré nga wagirwa Bufalansa ne United States okulumba eggye lya Libya baliwangula bwe bawangula kakati eri Chad ne basigala nga tebalina mirimu kati gundi n'abayita gundi Omar el Bashir Gaddafi n'abaleeta n'abakozesa kakati eyo gye bafuutuka ne bajja ne bayingira Bashiri n'abajja eri ne babaleeta eddafa ne bamukumira mu buyinza kati bamala ne bayambako eggye eryamwefulira kakati ate as we talk now kati bo bennyini ate bebagala okukola ki bebagala okufuga omanyi kyebawulira mbana aba rapid support forces Bashiri yaduumiranga ennyonyi za Antonov ojjukire yasulanga ebizuka emmoyo yagiduumiranga ng'egenda bwe yalumbanga n'esuula abajanjawiidi ne bajja ne batandika okutta abantu ne baddayo ne beekweka ku ttaka nga balepinga abakazi nga batta n'okuwamba abaana babajanjawiidi kitalo nnyo bingi tebisobola kuggwayo tebisobola kukola ki tebisobola kuggwayo muganda waffe Vincent Lubwama Kakonge webali kubeera kusimbula first kirasi twasabye oluguudo lw'omwapaka uga balubbulemu erinnya lye bakite bamuwadde luno olw'omukiwombo muba mukiko olutali lukole banamuwa binnya luno luyakoze ate gye batuzaala apakawuga ndi mulowakawuga yali mwapakawuga Konge Novrod
Kakongenov road oba Lubwama road mubitegedde ndowooza byawagina n'abajjanjawidi bakyana kibabuuza tebalina wakyaliwo abuuza ebyolutalo naye tali safe Prigozhin and you will never be safe. Olowooza Putin tagenda butire egundi Belarus naye y'omuyita mu ssiro omuntu okubeera kulanka bwete yafiiridi maaso olaba ffe tukitegedde ate ye intelligence lwaki teyasoose kukimanyirawo nti abarussia basobola okusarawundinga famire ze nasooka nazijja mu Russia mbu ye yabadde tazze kuwamba yabadde azze kuteekawo mbeera erikogonizing omulimu gwe nti ayagala n'ebyokulwanyisa niyo omuntu tayingira mu nsira atalika n'okuwanula ennyonyi mu bbanga naye Putin tayinza kusonyiwa Putin yalinga asaana era ekyamusindisiza Belarus kubanga Alexander Gregorovich gundi wa president wa Lukashenko mukwano nnyo gwa Putin ne nuclear gundi za Russia ezimu ziri kati Belarus n'amagye ga Russia mangi gali Belarus olwakadde wandibadde otubulira okulonda kutambula kuli Sierra Leone ne gwanta muki Guantamala Guatemala naye olwakadde omudingidi kakole mudingidi naye kakole kubanga enteekateeka n'ezimugoba ziwedde okutyamukama amagezi olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda tyamukama simbula genda okole Top Radio Morning Crew. Get up and get going. up next tukoma uno mudingiri wa Rotary yani aligawesa muongo kulebera siku kwa sababu contract mwaka jinu ni winga miaka 10 tena bakutambuza ko yadde omulamba miaka 10 wajja kufiira wano yesemba yo kyekisanje butiko y'emisiki ne bisanyusa Dr. Kabizo wa fomu ndali kusimbula first class Wilson Barry commander ya Kededa zikizanzo Mawanda David ya kwali waliwo mwembe mwita Mutale Tata Konge ku Nkubi Street kwali ne Alhaji Sebana Meji ku fine zikizambuze ku Moses Kasirivu no mwerufu musajja wakaba ebigenda baso mu ggwanga biyirivu nnyo era ndulundu olutalo wakati wa Dr. Sam Kaziwe omanyi bulungi mumanyi Sam Dr. oyo yenyini gwawuliriza gwotegedde ne munna owekitiibwa David Serukenya Kiria mumakindi Ssaabagabo luyingidde mu sepala kigozi sajja ly'abeene kwani agenda okufuna tiketi ya Nupu kukwesimbawo obutereevu ku nsonga y'omubaka wa makindi Ssaabagabo municipality ago tegakuteeyo agakuteeyo gamala gakuteeyo wabulanga bikyali awo deputy speaker wa Mukono omukulu Bazanya Rogers ne speaker Zahara Luyulika wa KCCA happy belated birthday ne Tom Muwonge we nanga mu Kasanga Town Council ebyo wabita eddwaliro lya Kasanda Health Center for Dwadde ebitanda bitalaze ebiyenje biri muli n'ebiku owekitiibwa Mpuuga yalumbye n'agamba kino oba kiki eddwaliro ly'e Kasanda ate obulwadde obuliruma businga n'eddwaliro lyennyini n'abajjanjabi abagenza okufunirayo obujjanjabi bibadde bikyali awo Julayi nga lumu ku lwomukaaga obuuma obulondoola emmotoka ne pikipiki buli obwa minisitule wakisi obujjukiro bwayogerwako nga bwa 15 n'obwa bodaboda bw'etaano we butandika okulondoola ekyo wekijjidde nga obukebe bubaketi oba buyita obusuulibwamu kasasiro mu mmotoka tebunnabakwata nnyo mu babiro mu bannayuganda wange ebyo wobita nakino kiwulire n'obwegendereza kankireete abaana batabukidde muganda wabwe wano emaganjo oluvannyuma lwa kitaabwe okufa nga alese alaamye nti buli anaaba alina waatunda ku ttaka lyembawadde asookanga kutunda kunoonya mu baana n'agula kakati abaasooka ne batunda nga bulimu alina ku ssente ne bateeka ekiraamo kya kitaabwe mu nkola muganda wabwe n'agula ku omu n'ayongera ono yayagala kyayagala okwetaaga essente n'amuguza Radio. Esawa zigende esigaddemu mbadde nkugamba era kanjikose bulungi nti abaana muzadde waabwe yabaga nti we mubwanga mwagala okutunda ettaka lino eriri emaganjo muguzanga muganda wammwe lisobole okusigala mu nju kati yasooka n'amuguza owokubiri n'amuguza ng'agenda asala kati awezezza yiika 8 ziri wamu ziri wasava bonna abaguza bamazeewo ate bamwefuulidde bagala mwefuulira
nti ate gwe otutte ebintu bya kitaffe ate gwe mwaguza agasembayo agajiri agasembayo kansoke gano omukazi eyakutte essimu ya bba n'agikebera ekiro kyonna nga bbawe eyasikomyewako oyo musajja watu olw'obukoowu akeddeko olw'ebyokunywa n'ebiringa ebyo yamudidde mpola n'agera nga yeebasa nti essimu ye yakigalo n'alumutuuzaako nekola pa neyeggula nalandiko gitiginya munda ku ngulu newaweru abakyala essimu ye wabanga egguzaawo liiso asobola okuwa kalifoomu nakwata eriiso ne naalinanula bwati neggulawo essimu ye kati noono yakozesezza lugalo n'abalala asobola kati wa mukyala womubidingidi asobola okujja mu simu kaadi yo n'agiteeka mu simu ye endala nefukumula whatsapp ye naina n'ebintu byonna kakati ono wennalumunye eyatadde essimu ya bbaawe ku lugalo neyeggula nga ekinkumu ekiraga nti yekigiggulawo akedde kwewa butwa wenjogerera nalumunye bali yewadde obutwa bamuwujja abadde takimanyi nti essimu y'omusajja katungulu gyoko mukatuna gyokoma okujja amaziga agasembayo wange kamera zikutte ababoda kamera zino eza polisi eza afande Yusufu Sewanyana enaguru high command zikutte abavubuka 9 nga bayine mundu 2 abavubuka 9 nga bayine mundu 2 bano babadde bafuuse ekizibu nga bebabba n'okutta abamubayiro mu Kampala n'emiriraano polisi mwebale babamaze polisi mwebale kamera mwebale bazikutte abavubuka 9 nga bayine kamera zibalondodde era ababbi mwenna we muli mukimanye nti gavumenti eno ebalaba ganti kamera zibalaba eza gavumenti eri mbuyize tukumye nekuuma n'emirembe zibalaba mwababba ebintu emisana nemuyingira amayumba g'abantu ababbira ku bodaboda ababba amamotoka juze emotoka zonna zibabbye mu Kampala polisi zonna zakwati ngakozesa kamera zonna bazikutte ate baali tebalumba eyampaka kulisinikanya ne bajjako akatala ate kamera tezabalaba ne babakwata babayodde dda onaaleba kulisinikanya nakimweru motoka ye babadde bagisumuludde akatala wekimanyi toyinza kujjano ku topuledo nobbawo ekintu mumotoka oba kintu kyonna wano wenyini kamera zikulaba yonna oba okwata ku lupya oba ku express oba wa ne bwogitwala emmoyoko ogitwale ku boda kiri kuba kyogera kamera ekulaba naye teyogera naye geekulaba ate weewunye nti kamera ekulaba ng'ate eri bakulaba ekulaba n'eri bakulaba anti eri bakulabiraku eyo kamera kati ate gwe tobalaba ate bo bakulaba kotambula emisana kotambula ekiro jajjange peti naluyima amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda tya mukama simbula genda okole nze bukedde agamba nti ebyomulabirizi werweru omulonde bibi bitya birimu omukazi n'abaana kazimba ayisa olukiiko olw'abalabirizi bukubirire omukazi atya birimu omukazi n'abaana ebirala tujja bireeta ebya DNA abasajja 35 basaziza mu pasipoti z'abaana tubireeta ate akasatiro ka Putin katisiza abarasha ebiri muno akasirikiro ka Putin katisiza abarasha ate nga amawulire amalala munda gagamba gatya gaga nti obuumu obulondola ebidduka butandika nga 1 Julayi ate emisolo 12 emipya gitabudde abasuubuzi babano nga bonna batunula emisolo 12 emipya ate ebyokuba mobile money bikwasiza 9 n'emundu 2 ate nga amawulire amalala gaga nti angeri aberuzira gye bagudde olutalo ku plasitiki beebale nnyo ate nga munda mwe muli nti omuzadde addukidde ku poliisi ku by'omwana we eyafiiridde ku ssomero eyo njega be bamenyedde amayumba baddukidde wa President Museveni nebaga ti sebo minisita asomesezza ku nkola ya liizi ate n'ebirala bingi gya bisanga mu bukeddewo owaleero ngenze mu Daily Monitor URA egambye nti kuno kulabula Julayi lumu lusembedde luno lwakumeka lwa 6 anti batandika digital number plates naga naye zona abaplate weziri ebiri muno monitor aga nti railway works ze zigenda okuyambako okendeza ku mugoteko mu Kampala tebalina amaplate emitwalo 5 egisooka bagikoledde Poland
emitwalo 5 egisooka Polandi kubanga Russia sibasobola kuyingirayo kyere. Government special force tugadi mumbere ebiri muno atenda DNA analysis ekakasiza abayizi abafiira mu njega ye Kasese. Atenga on FDC erumbye DPP olugalawo files 17. Atenga Uganda Human Rights Commission yabalumye nnyo ekyo butakwata speaker uno wano agawaina okubaawo African system okumalawo amanga zamba. Atenga abakulembeze b'ebisoga babanenyeza nnyo ku bwavu obuluma abasoga okubogoloza. Ate gavumenti ekakasiza abatuze ba Agago tejja bakuuma. Family ya Masaka eyatemuddwa yabadde revenge attack poliisi wegambye. N'abakooba simenyo abali wa myoyo abaleesewo enkulaakulana neki wano boogedde ku ate wano Mabirizi agenze mu East African Court of Justice. Ate era buto naye male Mabirizi Ubos bagigaye nti ereete fresh data ku bantu abaliko obulemu. Nawangwe ayongedde okunyweza natti ku nsonga zaki ku nsonga za inaugural lectures ojja bisanga muno n'ebirala mu monitor. Ngeze mu New Vision agati government enywezezza obukwakulizo ku entry rules ku ba doctors okuyingira obusawo. Bagambye nti kakati abadde ab'ekibogwe sibajja kusoma busawo. Ate wano wetwogerera entities 300 zolekedde obutafuna sente. Lwaki departments 300 zolekedde obutafuna sente. Mawulire amalala gagamba gati agagamba nti Kasese attack ab'EDF 6 be battiddwa 11 abakosebwa abattibwa nabo bategeereddwa. Amawulire amalala gogedde kubabba mobile money bayoleddwa. Ate ebyabasawo nabyo bibino muno ojja bisomako. Gold exports kati ziri mu trillion zizitowa trillion 1.7. Awo no waliwo omusolo muyitirivu. Okukayana ku nsonga za sukaali kweyongedde. Ne ow'emyaka 86 yekubidde endulu wa President Museveni ku ttaka lya Muteesa. Bogera ku Dr. Muhammad Kasasa abulu kuseera buto akomyewo bannaye Kasasa olyotya mukulu Stephen Mutabazi Kasasa emirimu mukulu Stephen Mutabazi. Ate munda mwe muli ti Minisita Mayanja uno bamulese mu nsonga z'erugazi ez'enkayana z'ettaka lya famire. Uganda ntalo njerere buli wolingiza lutalo buli wolingiza lutalo byattaka owulira birimu abalamuzi tunkana ba gold refiners tebagala kuwa musolo ng'ate kyabugagga ate nga bwe musinga ettooka eri. Lwaki tebasasula musolo abali mu gold? Ayinza gold wawana bannange gagano amakampuni asatu gakubye URM mu mbuga ne gavumenti ku sente ze babajjako okutwala gold waabwe ebweru. Uganda zaabu ddala. Aje makolo esebo basuyo kyasebo twaze bulungi sebo mwase mteyo sebo tulaba kukedde tutanga kudde bukedde nengo abukesha. Halo Sebo esebo abye abalina emisango tulaba bebatibajjaku ate abatazina nga baliruzira nabirabye ebyamabaati sabire eggwanga lino samani musamwayiko zanadaji esebo naye nzikiriza bantu bange bakoneko sebo nakusooka njagaliza abasiraamu bonna idi yanja ennungi idi yanja ate ne leero olunaku lukulu gye tuli mu busiraamu lutya lwakusiiba olwaleero lwakusiiba baganda baffe ba minsi kigundu batakini abali e Makka basiraamu genya asooka kinvivi kyabaggu leero bagenzemu Arafa bajulira ijja namu Arafa yaye batejjudde
bulungi bonna abakka esebo sikiriza nzukuse ku bantu bange zukusayo ku bantu basatu nja kuba tetenkanya nsuseemu omu yakusooka njozoyozikibuga munnamawokota walabye akasaffe mawokota ge yaleese namulaba yawangudde omupiira bulungi ddala emmotoka kati ab'emasaka ge babadde bakola amasaffe ab'ebugawokota be baliko bakulumiza emitwe mu ndebi wambawuza kansabuga yawazze beyagadde buka yatya yekola yagamba ajja kutumbula ebitone by'omupiira asumuludde asumulukuse anabudde eza zizeeko omubaka buleeka kawalya esebo nalubada nooti mwagaliza idi ibulasemba kyowakamonda akanugu naawe wankulukumirake musa matovu omumanyi omukulu omulabako omukulu musa majoba owe bositoni omukulu musa yaweereza waliwo sipiika wa kenyisi ngagawa noya godikule ne bazanya n'engo alimitiyana nja kusembyayo abantu babiri bokka kuba kiina migabo mu leediyo eno nja kusembyayo omubaka kayemba solo yozeyoze nnyo kayonzo kweti omusajja oyo tamusonyi wasasule ejjogo liteekwa okukoma yadduse mu musango beera bulungi aji makolo tweyanziza omukulu kanyike ismaili e saudi arabia yakeddedda ate nga dj iphone ekanyanya naye kwali ku sibula yakeddedda good morning team omukulu savex sava senyondo joseph good morning team ate nga ne mukulu jotham ebugolobi naye yakeddedda webali kuba tukwakeddedda nkulamusiza mwami kamagu nange bwentyo ennyabo mwe bali kubanga mwakeddedda amiina mwasuze mutya twaze bulungi muliyo mutya nno ani ono amanya ajakisaida ati nakalyango wane emakindye munnamakindi ebuuza ku bantu basatu sooka okutumira abantu abagenze e madiina ne makka njagaliza abantu mwenna ekisiiro ekirungi neidi ennungi mwenna mbatumidde oli otya kamagwe nakeddedde embuzi ejja ali atya mugisa wange yali robert mugisa gyali bawajjo wandi mugambe lwe lunaku luno luyamulire enkoko nennemu okusitula ngenda mugamba kyusi robert mugisa akuweereze byakuweereza osike kale kaneme kubeera mwogezi wa mukolo n'abalala bateese setumba nkwagaliza obulamu obulungi nkwagaliza idi ennungi amiina allah ayongere okukukuuma weewaawo gulamusiza mukulu kamagu nange bwentyo ssebo the president wa media callers association essebo twesimye okuwuliza katwele buhani kuna mugongo stage muli mutya mwetuli mpola mpola ssebo kiyibu omanyi senyiga muyitirivu ennaku zino muyitirivu ane b'omujjanja batagenda nategedde nti ajja mukusiiga sebo mukulu kamagu wangi taata wangi sebo senyiga ono simanyi gye namugye naye kati ennaku zino alimu covid senyiga ne bwomutwala mu ddwaliro n'omujjanja kugambye oyo alimu covid wiiki namba bwate bwalina obulamu obukolokoota ebuyina obwo senyiga yekka mbadde nga nti wagenze ku bitaala ndakusaasira muganda wange salongosa ettumba kozi bwova ebbakuli oddawa bwova ebbakuli odda kyanuuna odda nankulabye oba namirembe odda mengo esebo kale genda mu maaso sebo njakusooka okusaasira ku muganda wange salongosa ettumba nsaba mungu akuwonye obulumi bwolimu bw'amaanyi kambatumireko mu bufunze sebo bazukuseeko omukyala nankya beti kwali awuliriza mukulu kamagu aba media callers association mwenna bakeddedda omukungu wa ssaabasajja kabaka kansodeni sibugaya sembyayo omuneme kusalako kansembyeyo mukulu nsubuga honorable nga yalabye nkwagaliza nga yalabye nsubuga po nga yalabye emigozi obano kyoya luba ye mukulu kyoya nange olyo ngetulite tulina mutawana twakeddedda mukama yebale kukuuma mukama atukumye bulungi oliyo oti omugole ali nafumba akashibule liliani namulaba ennaku ezo nga nenga nti omulimu gwakolebwa
mulimu gwakolebwa omukolo tegunnaba ugambe gwe kiruma kimuluma agenda anuna evvu sebo nzikiriza yesebo omusajja bamuyita Santex omanyi bulungi Santex manyi bulungi nnyo munywanyi wange uba tewali katebe era Santex kolagaza bingi birero nayonna weekend eno ajaye nnyo Santex omunonyeeko oba gwe wamukyawa soba mukyawe kakati bamuyita omulangira Richard Ndawula kozi kigwayo NRM Ndawula Richard Mukasa tawuli yako ebyo giberere waliwo omusajja bamuyita profesa Kyofatogabi Kabuye ati omumanyi Kyofatogabi Kabuye mumanyi bulungi Kyofa agenda Nakaseke Central agende Kyofa Kyofa wange tweddira omuzizo gumukakadinza okuva ku Kyofa Kyofa yeddirangeye adabire nnyo mukulu munne ajati Amisa Kabanda Misa Kabanda kumidde bakutyampita Sozi Kawere omulaba yanchawa Sozi Kawere yanchawa nnyo mugambe mugambe ntya gamba Sozi Kawere n'omumbejja were stay Christine nalukwago nantongo nakafe mugambe ali atya Christine nakafeero ate resite mbadde manyiwa beningabo ate irale mwana irale mwana irale kasule abagize bonna abakyusi enasa nakyusi bali kukola akafu kalungi bitale byagudde ewasamula masheero yafiiriddwa jjajja Kezia tetuwulira Samola yafiiriddwa jjajja tugenda kumala mwezi mulamba teri kusula waka mpozi naye muneefa abamu tujja kusulayo mulungi taata kakati taata Kalebu anaasula waka Kalebu Kalunda anaasula waka Dambera ija ayinza osula waka ng'asulayo biki nga oyasulayo beera bulungi naalongo Dana Ngabiri bwe balukwatukwakedde dda mukama wange sebo osanisa okuwulizaako ani ono sebo nze kansala wasa Bukenya owokububwo ali atya omukulu adigidira kwa Kamwesi omukulu ogamba manager yipu ono waswa Bukenya sebo ono waswa Bukenya kansala w'abantu oli abisembayo ate ki ono owulira ndi abisembayo wange ngenda kufa kozi kibala kamagu sebo ontegula nga sirabuuza ku bantu kozi kitwala mwezi mulamba ng'omira sebo nsaba ondeke male okubuuza ku bantu bange dewe bwe yaŋŋamba nti kitwala mwezi mulamba ng'omira yamanyi gyabijja ng'omira ki ate nze mmanyiza atanywa mwenge nze nalokoka sebo ani yalokoka nze sebo ndi musajja muweereze ndi musajja omulokola katuzekekasatuso najjosiiba mugibana abaagala aganyogoga 15 agokya ku mubiri kamagu sebo abantu bakuwulira sebo obuuza ku bantu babiri akadde kawedde obuuza ku bantu babiri kambabuuzeeko mukama wange naye ntandikira ddala mukwano gwange Alani Mayanja Sebonya mundabire ali ku top radio musimbula takuviirako ddala mukwano gw'onsubuga Muhammadi yaŋŋamba akunoonya ali awo Kawempe South naye yaliwo temukakatikako bantu nsubuga tomumanyi omuvubuka omuto wa NUP agenda okiikirira ebbendo lyenderyo mu palamenti ng'agenda kujja yaani Kazibwe atanaakomawo bw'aba agenda kujjayo Kazibwe awo muwagira ayambaeko kuba gwe olina omutembeeta ani gwe ng'ani gw'omanyiira kuba kumanyiira nze gwe munasibako abantu bemujja mu mifuleje kanso Denis Bugaya
bera bulungi embuga omugugu gw'obwavu gumenya mama zikamala okwebakayo omulundi gumu gwokka ngende nkole kyekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa bwe balabakedde dda mwena bali kusimbula first class kadde kasimbula neki nebyemizano tewali kyobala byamizanyo byonna bireke tutambulire n'ekyo ekimu kya byamizanyo ebyemizanyo bireke nazze bulungi gyoli wazze bulungi nazze bulungi amaanyi gaddira ddala mpolampola kasita mpuufunamu akawuuta empuuta ate oba olina okuyiriba eggwanga lyakuyiriba wozungiramu bwoti noga nti akandebezeemu ojja genda olina tuuka ebiseera nga makeup takyakwata okuddamu okutegeera nga gukulinnya zero n'okubanga nga makeup takyakwata ate era kisoboka omuteekako ku makya akasana oluvayo bwati notandika omeguka ku makya lwaki oba ofuluma mu nnyumba n'ameguka gomanyi nti nabanno abakyala tufumbirwe ng'obudde bukyali bwe mutafumbirwe ng'obudde bukyali mugenda n'abali eka bawulira manyi ne kiro kiri awo oyinza okwogera ekintu nga weeteeba noga nti mufumbire nga bukyali naye nga gwe wazinga enkata obuliri obubeera mubumu wegulira akagege ak'ebitaano akakalu akali mugundi akaliko obukomera nokatwala mu kasepiki ak'olukumi 2 tebukyaliyo gyekali akatonomwe kati kali wange ekikopo ate akanineko waliyo ak'olukumi 5 kabanga ekikopo neba neteri kirumanga kubeera nga ewaka wooli oliwoogu noyoza ali ate kigozi Michael noyoza akagegeko akakalu akaliko obukomera bwe kati okaguze 10 era kabaako obukomera ate butagenda konsolera buno bwe bateekamu kamwa n'obujjamu n'okamenya bulungi newefula nga ali bize mbwokoza mutwe oba oyuza kifumba kagebugege mitwe bunookoza ebiviiri nomala mbu nokateeka mu kasepiki nogira ennyaanya n'obutungulu noteekamu nosuulamu akagege ng'eminwe gy'amatooke nga 6 giri wali ku oli awo ofumbirawo wabbali mukafumbiro akati nienya akali kazigo kubeerako obufumbiro nga bw'oyingira bwoti mukafumbiro tewekyusa obanga ayingidde mwemuli akagundi akatono nemunange akasigiri akaliko obuuma nojjula emmere nga tolina gwogijjula ng'otudde bwomu n'otandika okugirya mu ntebe y'ennene ofaaki n'ensi ofaaki n'ensi ofaaki n'ensi ofaaki n'ensi nolyoka otunula ku tivi obwomu bwoti nga tekinyiiza tivi nga nnene inchi eza 3.6 eyo neba nnene muzigo inchi ya 3.2 otunulako bwoti ate nga ya kibuto gyeziri zikyaliyo gyeziri waliyo ez'ekibuto egyeri ekibuto ofunyeyo akameeza kakenga tomanya obumeeza bwenga buno bwamasa kalina wansi awaddako kati okitunza eri waggulu kameeza kenga kubanga erina ekibuto n'otandika okulaba ate byolaba ne bitandika n'okulaba oli ku mmere olya ogenda okulira nga yakatandise omugezi era oba olya mangu nnyo nogenda mukinabiro ekyo mpolampola ekiri mu kisenge ekifulashinga ngaekiwendule nolyokuvayo notulakubuli bubwomu ebyo byonna oyogera byaki ebyekirabiro ekifulashinga ngaekii mbiraba nakirabiwagundi mukwano gwange oli moses nansana moze ogambuzya moze ne moze wamulaba saidi ki kubanga alina egundi wanjawulo ne bupegepeega awo ebbali agamba ntiobutambalo obukakanyadde ofa kinensi nolini girove ku lujja kubanga temwekwesa ensiri woowe mama ekasanje yeetaaga ebintu nawe wetaaga salaba etaaga ova kinensi kamaku tetwagambye nti tweyogereko nabo betaaga ebintu tetwagambye nti tweyogereko twateesezza nti twogere ku balala ate kati gwe oli mu kwogera ku nze wamama amekawempe
omukyala Hawa Kasule takuba n'agitakuba mbatumidde mwebale kuzaala mwana bane abageto wendi wano mukiise wammwe omaninze ndi dogo wa geto ovaki omukulu omulabi omukulu mulabye ojja kakasa embata lwaki ekuta ate tetakula embata lwaki ekuta nga tetekola ki nga tetetakula kale obulidde ebyesente nyingi akawo biwulidde omanyi perfume yonna nga tesukka mitwalo 15 oyo insecticide fobadde bafuna ezakazebiri ebitalo byansiri wangi insecticide gyoba wefuira kanso munaye tukutumidde naye sokoleke banafe abagotivi bateeka mu budde buno sente anti mwagala nnyo okuwolokosa banafe abagotivi nnyo okutegeera omuntu akulidde ku mizigo n'akulidde mu kikomera nasukulira mu kikomera ekyawo nakulira mu kikomera ku poloti namba sakulira banaye wamma kanjogera amazima sakulira mu kikomera nze ndi mwana wa geto ndi mwana w'ekawempe mu mazzi gyenzaalibwa envaayo tulagirira yita ku malaala awo bwomwala bwe mba muzadde nga seddirange nga nkwata mutabani wange nga mufulira gwe omukazi be baliko ennaku zino fe tuddire abageto oddire omwana abeedi omulenzi ng'abanga bakulidde mu kikomera baba bafala bagende bafune abaana babazirwanako baba bafala zenzagala nakubeera mukwano gwange yakulira mu kikomera osanga sala kaddu nga ganoonya omusajja nga mukakamu nga yakulira mu kikomera njagala tusetolinge olwanti kati nga bwomanyi waya temyufu neya bulaaka kakati oddire omukazi azirwanya entalo mu kibuga alwanya entalo ojja osetolinge n'omwana w'abendi owekkololo tujja besi bakoba mwagala oba temwagala obadde mu kibuga akatogo oli muwala oli mu kibuga okyanga abasajja ku myaka 36 wakagalibwa abasajja 210 oyagala kusetolinga na mwana w'abendi gwe badde basomeseza mu Amerika ate kati abasajja agenda kuwasa abasajja be badde njagala agenda kuwasa setolinga n'abazirwanako bobadde nabo tulingene bamalamaga ayagala basajja bebadde nabo oba ayagala nze ne bamugisha yagala nze leka ayagala omwana w'abendi bwe bali mu myaka gye gimu nze njagala myaka gye bwe badde basomera mu Bulaaya omulenzi abadde asomera mu Amerika namwe mutusibyeko embeera embi omuwala abadde asomera London oba oli abadde Canada ono Netherland naye noonya omulenzi w'okusetolinga naye ako kaba katogo tusetolinge osetolinga na mwana wange kaba katogo awe bagambira bino ebyegundi bijanjalo olwanye entalo mulimu neza gaafu genda mbanafe bali Mukama amagezi mwe gasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda otya Mukama simbula genda okole kyekyo banafe baki GoTV ejano giri emitwalo 49 gyokka ng'ofuna GoTV decoder kamusoyindeka ndabira meya wava wemakindye ali kasirye nganda mulya nyama meya Lord Mayor addako Lord Mayor addako Lord Mayor addako yaddako tuko ikimala tunaba tulunda kimu addeko yaddako ndabira ne Dani bonna Lord Mayor addako 226 tuleeta ali Haji Kasirye nganda mulya nyama agenda kuba Lord Mayor w'ekibuga Kampala sebo nkutumidde awonezika kozi yakulira katwe wama bachali bageto mwena katwe kasubi bwa gundi kawempe bachali bageto mbagala nnyo Leka GoTV otoyagamba njogere ku bageto ebona abova siri wa ku poloti namba ndi wa geto
GoTV enakena joka tekewaka kena maso n'okubanga olaba emipiira gyonna season egera kubanga empiira kigenda kubanga season eddamu okubanga etojjera jjukira Bungereza mu August enaku z'omwezi nga 11 kyegera kubanga eddamu okutojjera wali mu ggwanga lya Faransa Italy Germany ne Spain naye nga n'emipiira gikyagenda maaso bwogula GoTV no gitekewaka ebisigadde bireke tusimbulidde masaza ng'ogyeko okuba nti nno kanso Denis Bugaya yakubye Honorable Nsubuga po ebyo byawedde kakati amasaza gagenda kubanga gaddamu weekend nsooka n'essaza lya sisobola butoogera ku ssaza ly'ekyaddondo omanyi kati kyeyamani aliko kyaddondo yali etute ku kikopo 28 twatwala ku kikopo 28 Chagwe yali etute ku kikopo Chagwe ekimanyi Chagwe tetwalanga ku kikopo kya ssaza bana ekyagwe tetwalanga kusaza banakyaddondo omukulu angambye nti mbategeeza nti tutrainingira wali mwebale ni ku ntikko y'emiziki nebisanyusa tugende maaso naye sooke ntwagalize omwana ow'obuwala mukwano gwaffe bamuyita France amazaalibwa amalungi Efra amazaalibwa amalungi omulabye agwana ekyenkya naye ati sigwe gyokirya agwana ekyenkya kya mitwalo ng'ena kitundu tatambulidde ku boda ng'atudde mu esi ayina benz yetaga ng'atudde mu esi bulungi n'ali ekyenkya bulungi atalina motoka totawaana bw'oba tolina motoka totawaana werekereze bano si be bagira ku boda ne beekubako evvu Pastor Jimo Jambo ne Pastor Aga Mukisa bakwagaliza n'abamazaalibwa amalungi mwagaliza munage ekiduka mukwagaliza ekyenkya egundi amazaalibwa amalungi okakanye kale wamatusimbudde kola ebibyo tunako naye ekimingi bwabeera mukwano gwange nawe abeera mukwano gwange era tusooka tugenda tuli ekyenkya oba tuli ekyemisana okutali musango lutalo gwate munange ate bwoba toyagaliza ofuna atosobola funa tekubanga oyagaliza France ne Priscilla akwagaliza amazaalibwa amalungi lwaki obeera n'omutima omubisaala asinza kuba lwaki oba toyagaliza obutayagaliza mubi awulira ng'owuliriza nga kikuluma naye genda okola ebyokola ffe tukola wano ku Top Radio tukola wano kati gwe lumwa oba olumwa gwomanyi wekulire laati nje muleta amamu w'omulimu muwa omulimu ku Top TV asoma amawulire ngumuweredde ku lediyo byakola agateko amawulire wama wali ku kisawe ekya Omisdareni agayaza bwete esaza lyaffe eryakyaddondo bwe tutrainingira era bwetugenda okubanga tuzanya meya w'ekasangati yakirimu mukulu tomuwonge yekyeyamani w'esaza lyaffe akutte watuufu era emitwalo 2 n'omutwalo ku weekend nga tuzanya n'essaza batandika saa zibeera 2 n'ekitundu ez'okumakya ne bavaayo mumeka bavaayo kati banaatera okuvaayo kakati tufe abagala okubawa ku sente tunaddayo olweggulo tutwala gundi mumazaalibwa olweggulo mutwala mazaalibwa mpozi gwona ogenda gwe natenode lewa ojje wanji mama kojja w'ekibuga mulungi gyali bwe bali kwagaliza abantu Kampala muyonjo ate mulungi leka tugende abuweekulanga ekyaza esaza eri ekyaddondo obudde ejja kuba ekyaza Koki Mawokolo ejja kubanga ekyaza Kabula Gombe ejja kubanga ekyaza Sese Buvuma ejja kubanga ekyaza esaza erya Butambala so nga ate esaza eri ekyaggwe lijja kubanga likyaza Bululi Singa ejja kubanga ekyaza Bugerere ate nga Busujju bajja kubanga bakyaza esaza ya Bulemezi Kyagwe agenda kubanga akyaza Bululi kati Kyagwe nga Bululi manager yetaaga Mboko ku lubuto nga Kyagwe Bululi Kyagwe nekubwa onoonya manager wali n'omukuba Mboko ku lubuto nomala n'olulinnyako nomala n'omulinnya ku lubuto n'omunywerako omunanansi mbu basinga kubeera Mboka evuge ku lubuto bagira kyovu Mboka evuge ku lubuto omala omulinnyako bwoti omunywereko omunanansi
Ninguyekera nnyo ebintu by'okkuba. Leka tusumulule empaka egundi transfer. Ogenza mu transfer? Ngenze mu transfer. Kazi, fumita empere. Luka Modric msajja mu Croatia azanyira mu klabu y'abasajja ba Real Madrid mu ggwanga Spain abudde nategeeza ebyamazima ngenda kubanga omupiira gwange ngunyukira wali mu ggwanga Spain mu klabu eyo eya Real Madrid jukira omwaka mulamba gwagenda okubanga ayongerayo gwazizza obujja okubanga ayongerayo okuzanyira Luka Modric akoze akikubye okubalo yava mu timu ya Spurs Bungereza akikubye kusajja kakuba makati era nze kaita midfield general kagera kubanga kasigalako omwaka mulamba wali mu klabu ya Real Madrid mu ggwanga Spain ku Santiago Bernabeu kasobola okubanga ate akabazanyirayo season yemu atenga Arsenal de Gunners akigambibwa nti akavuuka kabayita Julian Timber myaka 22 Arsenal yazzeyo dane bidi okubanga ekasukayo bagala obukadde buli 57 Arsenal ekyali mu kwerowooza sajja bazzeyo ne bid eyokubiri okulaba nga Julian Timber agenda maaso n'okubanga amaliriza nga vali mu klabu ay'abasajja aba Ajax yegatta klabu ya Arsenal atenga Thomas Tuchel ye mutendesi wa klabu ya Bayern Munich bw'atyo myaka 24 yagala akavuka kayagala ka myaka 24 aka Mason Mount naye nga kigambibwa nti ne timu ya Manchester United yakadde konna abagala kubanga bamaliriza akavubuka kano kegatte ku timu ya Manchester United naye Thomas Tuchel wa timu ya Bayern Munich agambye aketaaga musajja mukulu ono yatendeka akavubuka kano ayensonga lwaki alaga nga bwe yaketaaga Arsenal de Gunners tendesi Mikel Arteta yamaze okubanga akakasa anti akavuuka ke bayita Kai Havertz jukira nti kabadde wali mu klabu ya Chelsea era nga Chelsea yakagulanga kajali mu klabu ya Bayer Leverkusen akavuuka kano kasobola okubanga kakusambiranga akawerekera akasamba position nyungi kasobola n'okubanga kazanya wali ku kyoto kwennyini abwete kigamba nti Arsenal yamaze okubanga ekamaliza obukadde nkagambuna nga kavali mu klabu ya Chelsea de Blues Arsenal Mikel Arteta navayo naga nti ayagala okugula abazanyi mukaaga nga bonna bakola ebintu ebyenjawulo ayagala kuyamba timu ya Arsenal okubanga etwala ekikopo season ejja Kai Havertz season ejja tugenda kubanga tumulaba mu jozi gwa club eyo eya Arsenal de Gunners songa te Edin Ketia musambi wa club eya Arsenal yes kigambibwa nti akadde konna amaliza ebyokwegatta ku club ya Newcastle oba Aston Villa ze club ezimwetaaga Arsenal egamba nti alina okubanga atambulamu atenga Erik ten Hag akigambibwa nti abasambi 11 eggulo yagambye musanvu ebwazidde nga nti 11 balina okubanga banviira Phil Jones kozi abamani bona batundibwa batundibwa timu yonna yagambye 11 abaki abazanyi abamani yo balina tambula abasambi 11 balina tambula timu yonna netundwa atundani nani ayagala mvuka Phil Jones defender atambulemu Jordan Sanchez atambulemu Almaguire yeba malado okubanga basonda sente bazimu abagamba genda amvuka gwe bayita Ashton Enanga bagala atambulemu Fred Scott McTominay Van Beek bonna gwe bayita Alex Telles bonna bagala babenga ate abatambula banonye gye banazanyira season ejja eno Manchester ya season ejja hegenda kubanga yakanga luyira lwa mutu bagala kuletani Bo bagala gojeko 11 gwe bagoba kati manje bagala kuterezamu ne finance fair play wabayinza okuleeta abazanyi nga basente nyingi ate nga Manchester tetunze kibagala terezamu Alekini bamutunulidde batulide Mason Mount bamutunulidde betaaga kavuuka ka Morris Kaisido bakatunulidde bebamukwabo batunulidde n'abalala okulaba nga beegata ku timu ya Manchester season ejjegera kubanga eringa muliro kakati season ejja bebatanagula kugambye season ejja egenda kuba luyiira murro Newcastle egula Arsenal egula Man City egula Chelsea egula Manchester United yagala gula nga lwaki season teba muliro ojja murro murro Manchester City deneganti akavuka kano kibaita kabaka mwanga kati ve tutambula bannange abazeno kati mwina kwebuuza bwe mutagule bazanye nti kati omuntu ingewa muntu agoyingewa alagewa Man City Josko kavuka baketago kaja mu club ya Arab Leipzig bagamba baketaga songa Mikel Arteta asambaze ebyokwegatta ku timu ya Paris Saint-Germain eya Nagaga Alhaj Hari Karif Nas Radio Esawa zigenda kuwera nnya ezakalasa mayanzi ne Manda Mobile tukugamba koleza gula simukadi ya Manda Mobile ofune free MBs free calls ne mobile money w'obwereere funa simukadi leero ku dduuka lya Manda Mobile koleza leero ne Manda Mobile
owuliriza Top Radio ebuutikidde eggwanga lyonna bw'olanga naffe oganyulwa n'okusinga ky'osuubira ku ntiko y'emiziki ne bisanyusa kamagu weefuge buli kaseera oteekawo ŋŋombo mpya oteeka leeta kino leeta kino weefuge katono nnyo GoTV bannaffe aba GoTV bagamba nti emitwalo 49 gyokka funa GoTV giteeke mulimu w'okolera teeka ku mulimu ku ewakaawo wanazaalawo mu yafiisi kisenge kyoddiiro byonna GoTV giteeke ewaka chairman Panta yakededda kwali ku mukutu naye nga gwe alina GoTV ewaka nga tonnagizza bujja nyiga star 206 Kalanzi Ivan Diego Lukwalume good morning amazedde okubajjukira season teyayimirira gwebolowoza ati season yayimirira oba kaseera kazibu nnyo season ewaffe teyayimirira tukyagendera ddala maaso kansi tomanya nti ekyokola kiri kimu kyakunyiga star 210 star 20 star 25 ffe tetuyimiriranga vip super single ne ordinary ku star 210 star 20 star 25 empira gy'amawanga gigenda maaso empira gy'amawanga friends ate tugenda wali mu pre-season empira gigenda kubanga gizanyibwa ku star 210 star 20 star 25 Nasa Karif ye nagagga wa timu ya Paris Saint-Germain ali mu kuwangira Bufaransa abadde yeetaaga nnyo omutendesi Mikel Arteta wabula Mario Kavayo gategeeza anti Mikel Arteta agambye nti nkyali musanyufu ne klabu ya Arsenal de Gunners abwati wavudde nategeeza ate nga Eri Hilal kitegeevudde netegeeza nti akadde konna emaliriza ebyokukansa omuvubuka Roberto Firmino Barbosa myaka 3 kuva mu klabu ya Liverpool musajja mu Brazil kade konna Eri Hilal bamumaliriza Yeremina myaka 28 sawa yonna ava agenda wali mu klabu ya Fulham mvuko yemujukira kwa mu klabu ya Everton wali mu gwangira Bungereza myaka 28 Yeremina kigamba yegata klabu ya Fulham songa te Manchester United abweti egamye ebadde yetaganya kavuka kano kebayita Andra Biot vubuka Andra Biot babadde bamwetaaga nnyo abenga begatta ku musajja mu Faransa azanyira mu klabu ya Juventus mu gwanga erya Italy wala kigambibwa nti oluvannyuma lw'okubanga Juventus yatudde ne maama w'omuvubuka ate nga baagalana muvubuka mukwano nnyo gwa maama we n'amugamba sigala za contract obujja asobole okubanga ate asigala ku klabu eyo eya Juventus ayo Liverpool egambye nti Romeo bamwetaaga okulaba ng'abegattako ate nga kigambibwa nti essaawa yonna Arsenal yamazedde okubanga eddayo wali mu klabu y'abasajja ba West Ham okulaba nga ovubuka Declan Rice agenda maaso n'okubanga abegattako bali mu muvuganyako na klabu ya Manchester City ayitegeeza n'asinga obukodyo yajja okubanga atwala omuvubuka oyo ate nga Eri Nasri esambibwamu Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira kigambibwa nti essaawa yonna etunulidde okulanga ekansa omuvubuka gwe bayita Hakim Ziyech myaka 3 nga bamujjali mu klabu ya Chelsea musajja mu Morocco asaako ne Christian Pulisic bamwetaaga nga bamujjera mu klabu ya Chelsea musajja mu America bebo be batunulidde okulaba nga ate ensonga zigenda maaso n'okubanga zibatambulira bulungi Al Nassr yawali mu ggwanga erya Saudi Arabia temwerabira wali Komis Darren saza lyaffe ery'ekyaddondo weri trainingira mutwale amazzi tukyetaaga ssente temwerabira ti sande eno service nya ez'enjawulo ku Christian Life Church Makerere Kavule mugenda kubeeramu okusiiga amafuta mugenda kubeera service esookedde ddala mu mwezi guno ogujja ogwaki ogw'omusanvu baguyite ogwa July so kati maama taata basenga bakojja mikwano ffenna tukole ki tujje tubeerewo meya w'ekyengera jangu obeerewo mwaniziddwa abasumba bamu abalungi bonna weebali mujje mubeerewo mu services zaffe zonna zigenda kubeeramu okusiga amafuta zigenda kubeeramu okwegayirira jangu otekeyo mu mwezi guno mu maaso ga Mukama Katonda waliwo ekirala GoTV betambudde nabo mukadde nga kana baga nti GoTV likoda ya mitwalo 49 gyokka gigulo giteekewo gwagina nga tonnagizza bujja nyiga star 206 bisigadde bikubenga bikutambulira bulungi so nga ate teri kuzikiza season eno tukyali mu pre-season tugenda kubanga tuyingira pre-season abamu bajingidde dda ate nga n'emipiira egy'okwegezaamu kwegiri ffe twataddeyo dda VIP super single ku star 210 star 20 star 25 eka tunyenyemu tulabe agalimu tuteekewo mu sitale musumba Jimo Jama kwali ku mukutu tukubuuzizaako nnyo kwali webali okuba nti no musumba kwali ku mukutu njagala okusaasira Sala ne banne Sala gwe otusaasirako ki nti maama era mu basajja bonna abali mu Uganda gwe n'ofuna atalina wadde olwataano
yali agulaki yali agulaki atalina mpisa empisa bazitunda wanange nina ezasenga wange atunda ayina mu basajja abali mu Uganda kumpi obukadde nga 2 otwala abantu abatalina basaka era gwe n'ofuniramu mu basajja miliyoni 2 oyo atalina mpisa za empisa ziti empisa zenyini empisa nze kuza ayina empisa atakulabawo atya Ssaabasajja ani atya Ssaabasajja omwami ajja twala newaka ku luhani kulani ajja gitwala n'entebe zino ez'okubbiri ezewuuba muzeeyi yaga nti ebyo bikasasiro byammwe temujja basanze tetulina ntebe ajja bayakatula mbw ati bawuuba muwogo nekutukamu 2 enkoona ku ttaka obumalirivu obwesimbu obuntumulabu